Tukwanyiriza nnyo munaffe mu kaseera kano mwe tukutuusizaako embeera y'obudde okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde ekya Uganda National Meteorological Authority omwanjuzi yenze Makumbi Obadie. Tugenda mu maaso n'okufuna embeera y'obudde mu bitundu ebitali bimu okuba ey'akasana okwaka nga bwekakubaakubamu. Mu budde bw'okumakya twafunye lipoota kuva mu bitundu by'e Mubende eby'enkuba eyatonyeeyo nga yabadde ya milimita 18 n'obutundutundu 2. Mu bitundu by'e Buduuda lwafuuyiridde. Kyavudde kuki? Kyaviridde ku kinuna mpewo okuva mu nnyanja Nalubaale ne mu bitundu by'ennyanja India okunuuna empewo okuva mu bitundu by'eggwanga lyaffe n'okugenda mu maaso nga akasana kalabika okwaka nga bwe kakubaakubamu. Enkya ku makya tusuubira enkuba nga mwetabise muno okwantuka kw'eggulu mu bitundu by'e Masaka ne mu masekkati g'ennyanja Nalubaale tusuubirayo oluwandagirize. Ebitundu ebisigadde byonna tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu. Mu biseera by'olweggulu embeera ejja kukyuka, tujja kufuna enkuba okutonya mu bitundu by'ebugwanjuba eri e Kasese, mu bitundu eby'ebulungudde ennyanja Nalubaale enkuba ejja kutonya nga mwetabudde muno okubwatuka kw'eggulu, naye ate nga mu masekkati g'ennyanja Nalubaale oluwandagirize tusuubira kubanga lujja kulabikirayo. Ebitundu ebisigadde bijja genda mu maaso n'okufuna akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu. Bwe tugenda mu bitundu ebisinga obungi ebbugumu lijja kubeera ya diguli 32 eri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Mu bitundu by'obuvanjuba edigwizi gy'ebbugumu lijja kutuuka ku 31 akuba mu kibuga Kampala okutuuka n'eri e Masaka okwebulungula ennyanja Nalubaale ebbugumu lijja kubeera ku degrees 28. Bwe tutuuka mu nsozi z'e Kabaale ebbugumu ligenda kubeera ku degrees 25. Mu bibuga by'e Munaira tusuubira enkuba okulabikira mu kibuga Mombasa n'ekibuga Madrid n'ebbugumu kutuuka ku degrees 33 e Mombasa. E Dubai akasana kajja kubakubamu n'ebbugumu kutuuka ku degrees 36. Tweyanziza tulabagane mu kaseera ke kamu enkya.